Nasali, 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 nasali. Bayambala nuna nyumukira jati. Nasali, ono si wakati. Amanyo gagatukula nga miliki. Bwaseka bwati ogamba tomalaka. Laila kali akayumba ke walimu akabi. Yeke yali ayagala. Yeke yali asinga okwagala. Kuba yiki yali ayagala okundaga nti yeti tayagala nnyo muntu nti tayagala muntu lwaki? Lwa sente. Tuwe wali mutu tewali yandibaddewo. Yandibaddewo kubeera wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Cruise exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongero kwanirizaako yonna gy'otulabira nti weebali nnyo weebali ddala n'olw'ensonga eyo nange sikudisappointing nga mu bagenyi b'endeeta oba abantu b'enkyaza okulaba nga babaamu ensa oba oli awo naawe ofunamu ekyokuyiga. My London people, 23rd September Loyal Regency, 23rd September Loyal Regency, Richmond, Uncle Dan, Mami Mary Ngabire, Afrigo Band, Matthias Walukaga, Eddie Yawe, Alan Cruz, tugenda kubeera London yawo kintu kigenda kuba kiyitirivu nnyo. Saagala obeere ng'atoosibwa gwali e London n'abali mu Schengen era nawo Africa ejja bayitamu awo mpola mpola. So nakolayo ku show as always nako mukwano gwange ali wano ngamba abadda ngamba nangamba Alan Cruz gwe kyoba omanye ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo bulungi ddala naye ng'ate teweerabira Maroon Bridal Center ku Anet Plaza Gomez ez'omulembe Mishanana yaleese offers empya nnyingi nnyo. Omukubira ku simu eri waggulu awo nosobola okuba ng'ate omubuuza Gomez na bikimu bwe kitambula. Then ate tulina Africa One Tours and Travel bano bo basalawo kya kukuguka mu kutambuza abantu nsi yonna nga bayita mu kulambula bakulambuza ensi yonna. Nabaga September abagenda Europe wetuli ennyo, then October bagenda Egypt, then ate wali mu January tugenda mu America. Abayina abaana abataba abaagala otolaba na mu Disney oyagala omwana watambuleko jangu tugende kuba essimu yange oba kuba ku simu ya office wansaawo mu kabox akakubola bw'obukyukakyuka oluwe namba ya Africa One omukubire omugambe nti Alan Cruz njire ku Alan Cruz ate ojja kulaba nga ate ebintu bitambulira ddala malidadi sana. Kale musajja wange kasooka tubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikire awo wennyini nyini. Nze nsinze embeera etambula etya ddeire atambulira ddala ddala nga bwe najagala. Wangi? Embeera ekola etya? Etambulira ddala ddala nga bwe najagala. Wali oyagala obulamu butambule bwe buti? Naye ate kyasaba Katonda era nga mwebaza nsooka kumwebaza kuba butambuza nga mbwagala bula era bw'aba asobola okwongeramu ka extra nako tekigaana akwongera ki akwongeremu. Okay, so ebintu bitambulira ddala malidadi sana. Ekikulu mu byonna Katonda. Nikkah yawedde. Nikkah yawedde. Daire yuji. Nikkah yawedde. Woo! Kati keki ogenda kuba ogirya kyere nga nobody gambayo. Divorce nina musajja yange divorce. Lwetwava ku Pearl of Africa. Divorce yambuza ekibuzo ekiri fani. Divorce yambuza nangamba kati daily yuji omulese bayingidde akasenge. Konze musajja mulese bayi nga buli yetola mu kusawa 2 ekiro. Nga nkubya ngamba kati oloza daily yuji akolaki. Kusawa 4 ez'ekiro nga divorce ankubira divorce ngambuza buza ebibuzo. Nenchimanya nti olaba divorce abuuza nti kati olowooza daily yuji bakola ki? Olowooza yankubira kusawa essimu esembayo kusawa 6. Nambuuza why? Olowooza daily yuji kati beebase n'omuzungu. Nangamba nze nalina obbawa information daily yuji kati bayingidde hoteli. Daily yuji ne mugamba nange bandekaawo ku kijjulo we twakoma. Ne musajja wange oli yani? Smart. Ne tweyoola baabo yogayoga paka makindye.
ne tuleka daily ujinga ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo. But how was the day? Olunaku lwatambula lutya daily? Olunaku lwali lulungi. Olunaku sofa lwali massive. Buli kimu kyatambula bulungi. Baatusavinga bulungi ku Pearl of Africa Hotel. Rooms zaabwe zaali kyonjo nnyo nga za kabi. Service zaali za ddala. Lwaki wasalawo Pearl of Africa? Nasalawo Pearl of Africa kuba nze yakabi gyendi. Ekyokubiri nti waliyo kyali wange. Manager waayo kyali wange nnyo. Anyumira content wo? Okay. Twakolagana tannaba nakulaba content wange. Okay. So omukyala ali bulungi? Omukyala yali fine. Yeyagala buli kimu kiri clear. Kati bamuwadde erinnya lyo? Kati yaani? Mrs. Daily. Wangi? Mrs. Daily. Kati ku TikTok yeeyitaani? Queen Daily 22. Queen Daily 22? Wow. Wamuwadde ku mmere yaffe? Of course era alina ogirya. Matooke, ebinyeebwa, biki ebyo? Tunaabalabako nga mukola content mwembi. Kiyinza obba ekizibu. Kiyinza obba ekizibu. Kiyinza obba ekizibu mu? Ebicupa biyinza omukalabula. Ate twala tukume passport ng'ekyalabika bulungi. Tukuma ki? Passport wano mu maaso? Ng'ekyalabika bulungi. Wow. Ogenda mu America? Sina confirminga naye nga tuyinza confirminga marriage ceremony anytime. Simanya yinza okwoka nga mu UK oba America. Situna confirminga kituufu naye nga kwezi ensi ebbiri bwe kiyinza okubeera. But otherwise, congratulations munnange. Thank you, man. Soko tubuulire daily bulungi kati. Kuba kati buli kimu bamala okiraba. Daily soko tuwe story. How do you meet your wife? Mukyala wange namusinkana. I remember. Njaleza guy yangamba nti mukolere account. Twaliwo account. Wamma mukusooka wangamba wali okolanga account singa bw'ozitunda. Kati waliwo account gye nakola. Naye etambulira bweru. Naye nga kwaliko content gwe yali ateekako. Content eyo yali wa foundation. Kati mwabo ba foundation mwe mwajjira omukyalo oyo. Waliwo n'abalala ng'abo mwe kati we babajja kati n'ensemige namba ne tubeera ba friends bangi waliwo abaali bava mu Netherland, waliwo abaali bava Seattle, America, Arizona, China bangi. Naye kati bwe nagenda nga njogera nabo waliwo bye nafunamu nga ye akugirayo ssente zo naziteeka mu Uganda. Abo bye nafunamu nga bakyali, abo bye nafunamu nga bakyali akuyita omukyalire bangi. Naye bye nafunanga batuyambako mu bya charity. Okuyamba ku donatingira boa ebintu ng'ebyo. Kati ate bwe ngenda nti bwe nsalawo okutandika jukira nagamba nti ndi musician. Kati bwe njagala okcreatinga account nti nfune ba follower abanasobola okulaba music wange. Njagala nkole content nakola. Bwe nasooka nenkola personal life okusinziira ku kyoli account gye nakola nti yali tukola kintu kya foundation kuyamba. Nasooka nenkola personal life nga abantu bolabira ddala omuntu omunakati nengenda nga nkikyusa mpola nenjiteekera ddala mu stories. Right now situkyazanya skits. Kale tuzanya skits naye in form of stories. Tetukyazanya ka video nti katono. Video kati tugenda tukekiseera tufumya video dakika nga 10, dakika 2. Just tukyasooka funa attention ey'abantu across the world. Tunako mujifuna gitugenda okukoma creating story chokola kati stories zitanze okuba nga ziwanvuwa zigejja ate nga zinyuma ziwa ekyokuyiga ekyamaanyi. Kati mu account eno bwetandika osoma Quran, bwetandika ozanya ebirungi, omukyala getting interested and attracted. Natandika okukola ki okunjagala. Kati bwe nakiraba nange ne ngamba ng'omusajja kansalayo neekole ki neyogereko kati nga bw'omanyisi obudirisa siwagala nnyo nze siri muntu yeetulise nnyo yeerabisa tukitwalirawo munda nekikula at the moment boto wajjira ku interview
tubiyita mukaya ani asooka omanye abazungu bo bintu byanjawulo ani asooka ogamba muna I love you anti kati nze kyenayiga mu nsi ekyawukana ku bannayuganda wano nti I love you inawe ejjira ate wano Uganda tetuvaluwinga kigambo I love you. I think I remember ekigambo kitwakozesa I like you, I liked you ekyo kuba bo baveluwinga nnyo ekigambo kibayita I love you kiva wala katosobola kuva mu bbanga era ayinza n'okubuuza kuki era you love me how love eyo gijjewo yamangu ddala kati that's why nti kyalwawo kyakalyoko okujja ndoza kyazinako airport yeah wakimugambirako airport yeah okusooka okiwulira nga mwerabe face to face yeah eri omulabi atulaba daily tujja gamba nti muka video nzo nange nabiwulira ndi mu kweditinga omukyala yagamba you told me you're not going to bring cameras lwaki wa insisting anozireeta akimulabika mwali mukuteesa yayita yagala cameras era kyaka mu Nikkah kyemuva temwagambe nti akatulete cameras by the way kamera okubanga teyakola ki yenga yete okubanga teyazaagala yenga y'omuntu abadde si muntu wa mataala wa mataala nnyo kuba yagalimuko yagabeeramuko yane gamuyisaamuko bubi kati yali yagakowa wabula nze nali njala kikolanga surprise gyali era kyobola nti wadde kale yayogera nti yali tasubira naye kyamusanyusa nnyo okubanga yakola ki yaziraba okay why ye mu bigambo bye bw'oba ojjukira obulungi nga muli eyo kamwe kati muli mu kaseera kamwe nga tubalese yasiima omulenzi era ye yali alowooza ki yali alowooza muntu kikaaki bamwena mwali temwerabangako si kyo ndabye abannayuganda bangi abakomentinga ku vidiyo zaffe ezimu kale tubeera ku live ne barecordinga abamu ne bakomentinga mwala omulenzi gwe yasuubira si gwe yakola ki si gwe yasanga ekituufu ye nga ye sofa we ffe nga bwe tuli basanyufu era tuli bulungi nga bwe tukyagala ate nti bwe twali twewasa tetwawasiza ggwanga ne bwe twali twedetinga tetuwali yaliyo nga tukola ki twedetinga kati buli kimu ekituukawo ffe abaagadde kibeerewo era ffe abaagadde bakirabe nga bwe tukyekola ki bwe tukyalayo tumala kusalawo tovola abantu oyinza notusanga ku live netusooka twekuba omwana tusooka tuvaawo ku mpewo netudde ebbali netutesa netukomawo mu kamera ffe buli kimu tukiteesereza era ye yayagala ng'omuvubuka yenna wano e Uganda abavubuka abasinga ffenna nga we tuli ku intaneti obeera mu nnyumba yo oba apartment yo naye kisenge eddiiro fumbiro pozi ne toilet washrooms oli omulala agamba mwana nti omutwala ewange mwana agenda na kisenge eddiiro biki wamutwalawo straight away ku kazigo. I remember mabegako nali nsula wabi nnyo. Alina akayimba ke nali nsulawo ka single room. Laira akayimba ke nali nsulamu ka single room. Ka single room ako Laira. Yine eno gye ndimu yakabi ye yali teyajagala. Ye yali yasinga kwagala kali akabi ke twalimu ke nalimu. Sokoddemu awo. Laira kali akayumba ke walimu akabi. Yeke yali ayagala. Yeke yali asinga okwagala. Kuba yiki yali ayagala okundaga nti yeti tayagala nnyo muntu nti tayagala muntu lwaki? Lwa ssente. Tiwe wali mututte wali yandibaddewo. Yandibaddewo kubeera kwanza namuteekamu nnyo ekintu ne mugamba ngenda funa nnyumba apartment. Nangamba no. Neyo gy'olimu etukola ki? Etumala. Naye kati nga bw'omanyi nti nze ndi mu bikufumu nakiraba nti tekola ki? Temala. Ate ndi muvubuka we mafunyemu akasente akalo nina okubeerewa ki? Walungi kuba nkolereddewo era nsaanidde okubawo ne waba follower wange bwansanga nsula wabi taddamu kumpa kiki kitiibwa
naye bwansanga nga nsula walungi sikulimba mpa ekitiibwa. So bwe wamujja ku Pearl of Africa tugenda ewaka. Iwakaawo wali wemmanyi wennyini w'omanyaawo. Teya complaininga nti bannange eno biki ebyo. Everything ekiri mu nnyumba akiguze nkiguze alaba. Buli kimu ekiri mu nnyumba yange nkiguze alaba. Kati complaining kuki? Tubadde nga ku video calling. Kapa ngenda okugula ekintu abeerawo ng'akola ki? Alaba n'agamba kino si kirungi, kino kigula, kino kirungi. Segeza amaka gammwe gatandikira ku internet bambi. Buli kimu ekiri ewaka alina okukimanya. Buli kimu tubadde tukola video. Nga buli kimu ffe tubadde twekubira video calling nga everything tukikola ki? Tukimanyi. Njawulo ki kulaavu yaabwe n'eyawano ey'abawala baffe abaawano? Njawulo ki gye waakalaba sofa? Ekirungi ekiriwo nti bo baagala nnyo n'okulunda balunda nnyo. Leka ayagala nnyo amanye. Ekyenjawulo ku bannayuganda wano nti ye osobola omugamba nti ngenda kukubira n'otamukubira n'atafaayo. Naye n'okasa omugamba nti ngenda kukubira n'otakuba. Oba n'ofuluma nti n'omugamba ngenzeeko wabweru olina okwogera waagi olaze ogenze kukola ki? Aba balina bakimanyi bulungi nnyo. Aba balina bakimanyi bulungi nnyo. Naye nga bo mukwagala bakisusa. Bo baagala biri ebyo abajjajjaffe byaliwo mu Buganda emabega. Ebitaliwo kati. Kiki omuyizeeko kyofa kyogamba nti mwana nze yansanga ndi muvubuka ono bw'ati naye ebbanga ettono nakyuka ndimu bwe nti. Kyemuyizeeko ge magezi gampadde mu bya bizinesi. Era nga mwesiimisa. N'ekirala nti mukazi wa ddembe nnyo. Waddembe nnyo ekitenkanika waddembe. Ebbanga litumaze ffenna mukazi wa ddembe nnyo. Mwagenda ne musisinkana Mickey? Tugenda tusinkana Prince of Ankwata Kingdom. Naye Mickey okoze ebintu ku duniya eno naye wakolaako. Kambagambe ne kino kankiiseewo. Manyi munkootinga bubi? Kiiseewo. Bannanga abaana bakootinze bubi. By the way, kambagambe kino Mickey wanjawulo. Nkiddamu Mickey wanjawulo. Era mwandibadde mukitegeera nnyo nti Mickey wanjawulo. Prince. Nali neebuuza sometime lwaki akolagana nnyo n'abantu abayimbi ba Lydia Jasmine, ba Spice Diana, kale nga bamwanguyira n'abantu abavubuka ab'amaanyi mu ggwanga lyaffe. Njo San Douglas wanga yogera ne Mickey watali Kenya nga yogera naye nga muki munne. Mickey ye muntu ye respectinga ate muntu ataji kale ajeewulira bobanga okola ki oli mpya gyali kubanza Mickey nga nakamusinkana omulundi gwange gwasooka nasooka okwogera naye nze Mickey yasooka kunkola ki kundistancinga. Okitegera naawe ekibaawo nange bwe nsanga omuntu nga jasi akula bukuzi ku TikTok nange nsobola okukola ki omudistancinga. Naye bw'omala omusembera n'omutegeera Mickey mwangu nnyo. Badawe ye mu bantu b'endabyo abamanyi akazannyo ka platform eno Bongo. Kati Prince yakubira essimu. Yali ku live nangamba. Prince of awachi. No, bayira wenze nali sigenda nagenda. Nze nganze nali sigenda nagenda. Ne Laila alabanga nnyo live ze. Laila yangamba nti twali ku video awo nga tukala nangamba daily UG. Nkwetaaga Mwankwata Kingdom entya. Kati Laila bwe najimulaga ne munyonya nangamba tugendeyo. Mchala wo nangamba tugendeyo kuba munyumirwa nnyo. Munyumirwa nnyo noli hala ngaboge. Manyi hala inenge ijayoge. Kati akakantu kamunyumira nnyo akakakyala. Nangamba tugendeyo tumulabe. Ye wangamba muchala wo. Then nenkubira popo omumbo wane mugamba omanyi. Wala bekatira ko mizana wa mulangira yagala mulabako. Nangamba ate wale buzibu kamalo kubira omulangira nakubira omulangira netugendayo. How was it? How was the day? How was that day?
lwe meeting nakulwalirwa ddala tufumbira akamere kali yaka massive era buli kimu yatwaniriza nze Miki nali siraba nkosanyulye ne Miki yasanyuka yasanyuka aye nekirala kyampeesa nnyo ekitiibwa nti kubanga namusinkana ate nansanyukira bw'atyo nti nsinga nze nakyewulira muli nti nkikoze eki kwa Miki abasinga mwenna mulabika temukitegeera naye Miki wanjawulo omu yiye nga ye kwa mwali mukitegeera naye Miki nze nagamba nze nga nze simumatira lwa content we wabula mumatira lwa respect gyakola ki musajja wa kitiibwa nnyo mu bigambo byo lwe twasemba okukwatagana lwe twasemba okukola interview bweti wayogera akagambo n'ogamba nti mukyalawo anyumirwa nnyo akagambo my beautiful makwenkwe akasibitooka ennaku z'omwezi nga 25 guno omwezi omukyala ogenda mutwala muba tuli bulala ogutali musango era obutali buzibu bambe mbadde mbasaba kano kankayeseewo mu kamera yo lwaki nedda mbadde mbasaba mwenna aba tiktoka mu Uganda n'abatali ba tiktoka n'abantu mwenna mu Uganda 25 ejaba August fenna twesange ku theater la Bonita tuwagire ku baana abo waba naffe ate bavubuka ngaffe bambi tugende tubawagire baleme kwevuma ki kye bakola ki kye batandika ate bakyenyumirizeemu n'omwaka ogujja osanga basobola okukola ki okutegeka ogenda gendayo nze ngenda baayo ne Leila kuba njagala Leila mulabeko ne sibitooka kuba awaŋŋamba anyumirwa nnyo kalima beautiful makwenkwe ngenda baayo ne Leila agenda kubaayo ogenda supportinga bulungi nnyo ngenda ba supportinga posiku Allah omanyi Allah aleeta ebintu bye bale tukola ki tosuubira naye nze kyemmanyi tugenda kubaayo olina obuzibu bwonna bwe wasanze sofa okujjako eggaali gye batuyisaamu ku social media awo bampisaamu eggaali naye abaana bampisaamu eggaali ne bakuyisaamu eggaali naye esanga atuddeyo eggaali njebaza wanje eggaali gye bampisaamu nja kisigala nkyogera nti njebaza kuba yabasika bonna baali batataddeeko maaso ne bagakola ki ne bagakuteekako ne bategeera ni gwe batambula naye mu buki so nga tumaliriza daily njagala okucongratulatinga muganda wange and thank you so much by the way for trusting my channel okubanga oweerako first hand information nantera gwasooka kimpa amaanyi mangi eri abantu bange bemmanyi njagala okwebaza Brand Baba because if it wasn't Brand Baba saali kufunye but Brand Baba oyo yambeereramu nnyo bambi musajja wange okulaba nga tukwatagana bulungi nnyo nange nebaza Brand Baba nti yankonectinga naawe ate naawe nkwebaza nti okubeerawo olw'enkubya akasimu negamba kati tukoleyo kino tukikola ki netukikola nkwebaza kuba ng'oggyeko Katonda interview yo abantu bangi okubanga bampa platform amina neyanziza bangi abadde batanimpadde budde naye nga wabukola ki wabula ne kano nandikayisizaawo waliwo radio emu gye mbadde njagala okwebaza kumpozo I think bagiyita radio Sanyu FM oba yeyo mukama wange eyasudiiru yeyo waliwo omusajja yavaayo nameshoningako nanjogerako bulungi nnyo naye mwebaza radio eyo mukama agibeererewo ate agyongera amaanyi nga sinamala byonna nsooka neneebazaako BBS Terefina oluvannyuma nensembyayo cruise exclusively ogisembyayo kabaka kodi ako nyongeddeko na exclusively si exclusively ne breakings amawulire awo ku internet yoko naye tweyambye njagala tusinkaneko Leila nga sibya kamera just mbuzeeko obuuza bambi twanyumya mu motoka nga tujja tebyali bya kamera naye she's a good woman indeed you got a wife and I pray to God nti abambi abakuume relationship ya mwewangale ereme kubeera nga yabaza abannaffe zirimu gozirina abamu bafunye abazungu nga baddugavu nga bali mu UK yo biki ebintu nebitagenda bulungi abamu ne tufuna abazungu naffe nga baddugavu nga baawano nebitagenda bulungi kati ffe abo abamu twagirekera bajjajja
twasigala gamba nti jjajja kasita gamba oli mwami wange ng'ogamba kansigale ne jjajja naye nga laavu eyaddala yo twagiwulira eri ku live. Otherwise, thank you for coming. Weba nnyo bayire ddala bannaye mugende ku celebrity track divorce naye yafunyeeko Daily UG for the very first time. Sajja wange oyo twatandika naye olutalo lw'okulaba nga twesindika ku kitimba kuno n'afunamu empoto. Abaye waliwo oluyimba olupya baluyita Nasali. Nasali 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 bayambala nno nanyumukira jati nasali ono si wakati amannyo gagatukula nga miriki bwaseka bwati ogamba tomala kati. It's a local music. Abami mugende mu lukebereko lulungi nnyo ngenda kuba luteekayo ndowooza enkya. Mukama nkwateko mwebale nnyo mwebalire ddala. Tweyanzizza tweyanzenge. We don't take this interview for granted, but it's a priority. Yeah. Thank you so much for watching Cruise Exclusive. My London people, 23rd September, Loyal Regency. 23rd September, Loyal Regency. Richmond, Uncle Dan, Mami Mary Ngabire, Afrigo Band, Matthias Walukaga, Eddie Yawe, Alan Cruz. Tugenda kubede London yao. Tugenda kuba kiyitirivu nnyo. Big up my main man, Selector Ivan. Kintu kasube kitambula bulungi nnyo. Divorce, let's go to London. Tulaba ate embeera bwetambula obulungi nnyo bulungi ddala. Musajja wange Kim abaddeko bulungi nnyo ku kamera. Then Mr. Hogan Mucholi naye abeerako bulungi nnyo Bawadija. Then ne musajja wange Sharif Taban naye abeerako bulungi nnyo okulanga ensonga zonna tuzikwasaganya bulungi nnyo. For now wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Ku Mukisa Habo Clinic Kisasukula Mbiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Mama Mukisa. Mama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo.